Chinatown bagigule. Mugule Chinatown yaffe abaana bagende bagule ebintu akaliro bakawulire mu mbuto omwo. Chinatown si ya mu China naawe. Ya muna Uganda yeeta mwalinga nze. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Olunaku olw'ejjo olw'Emmande byatandise ku makya nnyo nga waliwo ekifo ekyogerebwako. In fact, yeah, it was yesterday early morning wekyatandise okutinta. Ekifo ekyadde kyogerebwako ekimanyiddwa nga Chinatown. Chinatown omuntu yabadde akyogera ng'oli ayinza olowooza waliwo ekibuga ekyaleeteddwa mu Uganda ne bakituuma erinnya lya China nti nga wonaagenda n'ogamba nti ogenda Namugongo nti ne wano ogenda mu tawuni ey'e China, of which it's not true. Wabula waliwo semaduuka ate no si ye Chinatown esoose. Waliwo Chinatown endala eri eno mu industrial area. Kati ate eno yawadde yankizi olw'eyo bye yazze nayo. So waliwo esemaduuka mu Kampala eyatuumiddwa erinnya eppya nti Chinatown. Okugenda okumanyako ng'ebintu ebiri eri muganda wange nga kigambibwa mbu abatuuse ne beegulirako ekyemitwalo 10 wedde okisanga ku mitwalo 4 TV wawaddeyo n'ez'emitwalo 8 ku 10 according to the people abatuusemuko. Kyatuuse nga layini zisimbiddwa nga munda bw'otunula mu kalinga katale. Kati ekyo kikuyigiriza ki? Ekyo gwe kati tubeere ng'Abannayuganda abaddala ekyo kigwe kikugamba ki? Automatically abantu beetaaga ku bintu nga biri ku bbeeyi. Thank you so much. Thank you so much. Ekyo n'omusiru asembayo. Obwedda buli omu akubira munne nti eno Chinatown yeedomo. Ekyo n'omusiru asembayo. Ekyo n'omusirusiru asembayo akiraba. Obadde oli ne waba talina ssente ng'atuba munda n'asikuba. We need ate tetwetaaga bintu bya layisi. Twetaaga kye tuyita worth for our money. Gw'omanya Abannayuganda batubbye. Ffe tubbiddwa tulinga abasiru. Bino ebisimu bya mitwalo 3. Tuzigula miliyoni namba. Ate no mitwalo 3 omwana yaŋŋambye olaba TV. Wuliriza. Let me tell you. Sometimes tugenda kubeera honesty. Tubeere honesty. Chinatown yebale kujja. Yebale kujja. Abantu baleke bagende bagula ebintu byabwe. Omanyi lwaki? Obusuubuzi ng'asattira. Omusuubuzi asattire. Nze nakugamba ddala nakubuulira side yange dda nga ne Chinatown tennajja. Era ebintu bino ndooza bannaye musubscribinge ku Agaliwo. Mubeereyo ne mulaba enkudi ne mulaba ebintu by'ekisiru. Ate enkudi si ya kisiru eyaluyimba alufunamu okusinzira ku nze kubanze kakati buli omu abeera n'ekiki. Mubeere ne mulaba ebintu kugaba enkudi is just an example but mulaba ebintu eby'ekisiru biyitirivu. Musubscribinge ku Agaliwo mulaikinge musharinge ebintu bino mmwe bimuleeta kyovalaze erumu ompita ku nsonga n'eŋŋaano zoogerako kuba nabyogerako dda. Chinatown I saw this coming nakugamba nti there are things kati kankubuulire tetwogera ku Chinatown. You wait for phones for service providers ab'amasimu. Tetwa complaining ono Airtel ne MTN bwe batubba beko baana ne batubba ne batusiriwalirako ne bateekamu ne bakwata ne bakuwa mu business flying up flying west. Waliwo n'omukutu ogwali guze nga kuba tuyambyeko n'ebyaddiri. Wait you gwe kirinde bulinzi omanyi wuliriza omukutu gw'evveera kati kankubuulire ekigambo kimu kimu. Obulimba osobola obuweerera ebbanga naye tosobola kubuwanguza. MTN Airtel bakola association yaabwe. Ono bwakuwa kino ono ng'akuggyako kino. Ono bwakuwa kino ono ng'akuggyako kino. Bwe twakomplaininga ku second pa second ne bagizza. Ennaku zino baagijjawo. Ontegedde bulungi nnyo kubanga baali bategedde ntubaguddemu kati ne bagijjawo. Ontegedde naye kati ennaku zino baayongeza ku ddaki kati ontegedde bulungi baliza ali 3 kati bazza ku 6. You remember the other complaint kakati and this is how things keep moving. Kati nkubuulira omuntu omwe agenda kuvaayo gwerinda ko baliva China oba America oba uwa
ng'akukwatira essimu nga bw'ogenda okugula essimu yeno bw'oti ogigula nga muli mu layini nga muli kuliko ne airtime ng'osasula mwezi 10,2 n'okuba essimu gwe kirinde nga mbaga mpuliriza musobola okukuba ate Museveni yagenda okubeerawo ojjukira Museveni baprotectinga n'abaana basajja ba President Museveni abo aba baprotectinga ababaleeta wano babulooka ababaleeta wano era nkubiriza buli muntu yenna buli bwolooza nti oli bulooka oleeta wano abantu bakole service provision naye ng'ekigendera kyakubba bannayuganda gukujjira China Town kyekitandise ogenda kulaba ku byokya ku masimu webwazibidde nga bagigadde bakanga mu bukanzi kankubulira amazima kakati let us understand lwaki ebintu bino biri bwe bityo because the question is why lwaki the answer to that is that Ugandans have been cheated for years. We have been complaining. We complained about DSTV. Ne wajja wano ekitongole bali bakita GTV okijjukira njogera ku service provision bali bakita GTV ne bagikuba aba mamal choice GTV don't assert staff nga toyina bukakafu mpuliriza bulungi be bagikuba publicly GTV yaleraga emipiira ontegedde ejja Premier League ejirine kuki ku Super Sport 3 ebiseera twalina Super Sport 3 ne Super Sport 9 gozo okuloza butala ba mipiira simanyi ontegedde so Super Sport 3 na Super Sport 9 n'endalaawo zezali ziraga emipiira gyaki gya Bulaaya GTV yaleeraga gyonna otegedde ate nga yalayisi bitya bo bennyini ne bawaaba omusango eri yes, it was clear, it was open, it was public. Waliwo market. GTV tetwamanya gye yabulira. Kakati tugambe nti Museveni yagigoba. Oyagamba Museveni oba Besigye oba Bwiino. Ani yagigoba? DSTV ne tusirika. So they won the ne tuguma ne tuddayo ku mipiira gyabwe gya bbeeyi empiira gyabwe nga gya bbeeyi luli eddanga okulaba ku mipiira ejja Premier League wali onosasula emitwalo 2 wali olinosasula $100 gyabanga emitwalo 26 n'obugwamu ontegedde bulungi nnyo because I used to pay DSTVs nakulaba ba DSTV so twasasulanga because twagaba muzeeyi twagakulaba mupiira ontegedde nga tugenda nensasula nazitwala sente nazitwalanga ogundi bayitawo batya wano waggulu wano bino byemobile money tebyaliwo nga sente otwala cash nosimba line ng'agenda mu banka wano ewandege wano ku YMCA awo nga ne tusimba ne line nga line olumwe manyi ofuluma paka abweru olwo nga basazeeko omwezi gwaweddeko nga line manyi ofuluma paka kusasula ab'ebibanda abajjukira ab'ebibanda balaganga emipiira nga bonna bambi babeera awo ebiseera ebyo nga n'okutubba batubba kati ng'oli ayinza okuba ne TVs 3 kati nga tetukya ebiseera PVR ayite najja na biki ebyo njja bikunyumiza olulala tuliyo ku China Town but what I'm trying to say is Abannayuganda babbiddwa nnyo mu bintu bingi ontegedde mu bintu bingi gana amasimu batubba zino essimu za mitwalo 10 naye n'essimu nagigula $1,300,000 I remember ontegedde bulungi nnyo so ffe Abannayuganda tubbibwa buki bubbibwa otegedde sigigula kubanga sigigula $1,300,000 kubanga simanyi ya bbeeyi yaayo naye ate maama nteekemu tiketi ngendeete essimu era nina okunoonya ekitongole ekiri legit nkiguleko essimu eri legit naye nga nabo bamanyi kye bakola abasuubuzi baffe babbi nina mikono gyange misuubuzi muli babbi mukimanyi batunda keesi ez'emitwalo 4 ne bazitunda emitwalo 35 zino zikeesi zino zibatambuza ontegedde babbi njogedde keesi kuba nina bakyaliba nga bazitunda muli babbi nammwe mukimanyi bakyaliba babbi muli babbi nammwe mukimanyi mubba Abannayuganda ate mubba mu bugenderedde ffe tulina abasuubuzi ababbi ab'ekikula ekyawaggulu omusuubuzi ava kuno n'agenda mu China n'atuuka e China
ne bamugamba akatebe kano kayani bweziti n'abalamu nti Uganda kaba ka mitwalo 4 ontegedde ne bamugamba naye totawaana nnyo waliwo nakali kayani bweziti n'abala nti kaba ka mitwalo emeka naye totawaana tulinawo ne kali kayani bweziti n'abala Uganda kajja katuukira alina katula mitwalo 10 meka 12 ne bamugamba ni waliwo nakali kayani bweziti n'abala nti Uganda alina katunda emitwalo 15 naye abachina balina enkola bwe baba bakola tebatera nnyo kyusa identity ontegedde olw'okubanga baagala nnyo buli muntu afune kati kyebakola baagala nnyo okukwata buli market sente zonna bazaagala kati ng'oli akola bw'ati ng'akwata ebbeeyi yakano akayindira okuba emitwalo 18 ng'agula kali ak'ebiri ekitundu ng'akaleeta e Kampala ng'agamba obwo bwa 25 anti naye baba bamutemye omusolo kasasiro oyo wedda njagala nnyo omwogereko tewali musolo gw'abasajja abo omusolo kankubuulire gavumenti etubba lwa kintu eki ebabba lwa kintu eki nabo babbi gavumenti ekola investigation. That's why abasuuzi be ba problem si government. Government is not a problem. Let me tell you gwe nanda olwaleero. Kitegeere leero abasuubuzi be Uganda babbi tebaba basuubuzi bakola abnormal profits. Kakati be bakola abnormal profits for some time. Government nebuuka. Bwe yabuuka negamba wait a minute. Naffe twa kati jjuke ne government nzibi jjukira abantu abagenda mu government baba babbi bave eno muffi nga babbi n'obubbi bwabwe kakati bwe batuuka wali ne bagatta ne bagamba wait a minute kati ulira government kyeyakola government kyeyakola gwe leero ndaba kitegeere bulungi government kyeyakola government eriŋŋanga ku basuubuzi eriŋŋanga bw'onoosanga omuntu ng'abbye n'akweka wali naawe n'otegulawo kati ate ono gw'obbyeko n'akaaba nnyo okusinga oli okyegedde nti nzibye ekintu kyo wano katya nenkiteeka wano ontegedde kati mba nkyatunudde eno ono n'akijjawo kati ate nze nenkaaba ekintu kyange naawe obbye kibbi be basuubuzi b'e Uganda abasuubuzi b'e Uganda babbi awo akiwakanya batuleetere risiiti ze bagulirako ebintu ebyo ne ssente meka ze babitunda ontegere bulungi nnyo nti bo babbi kati gavumenti bwe yaggwamu nti abantu bano babba Abannayuganda kubanga bakozesa ignorance nti Omunnayuganda agwa ku kintu nga bambi takirabangako takimanyi akiraba ku TV omwene namugamba kitunda miliyoni 4 ng'akitunze 20 times the money yakiguze kakati bwakitunda bwakikwata n'akitunda naga buno babwagala e Kampala babukola ki babutegedde ng'ajja asooka abakubire ayinza obbakubira emyezi nga 8 ng'ate waliwo eyali abuuse paka wabawo omusuubuzi omulala agenda n'abukola ki n'abusuubula olwo ne bulyoka bukola ki bukkakkana. So the idea is abasuubuzi ekibakaabya kuba babaguddemu ontegedde babaguddemu nti bo basooka kubba bwe babba era oli akugamba nti obusuubuzi bukyalimu ssente twakolanga ssente luli naye kati tebukyalimu ssente kubanga ffe tetulina ba business people tulina babbi omanyi omubbi ye muntu atwala ekintu ekitali kiki as simple as that gwe omusuubuzi andaba don't feel bad omuntu yena atwala ekintu ekitali kiki aba mubbi akati abasuubuzi baali bamanyiira ebyokukola abnormal profits mu economics bwe tuziyita nti ekyamazima oteekeddwa okuba nti gwe tolaba abasuubuzi b'emmotoka bamala kigwamu nti babba Abannayuganda gwe kimanyi nti mu Uganda basooka kuleeta mmotoka mpya wano pya omuntu omu n'aleeta ddiiru y'okuleeta emmotoka wano enkadde ezikozeeko gwe kyokaba Uganda ekuze nnyo oba ekkakkanya ate nnyo kati emmotoka zino enkadde zaavaawa it was one person sisobola kwogera ku mugenzi but it was one person
like this eyaleeta ekintu ekyo ekyokuleeta ebimotoka n'ebikadde musuubuzi era n'agaggawala nnyo paka n'olwaleero mukyamutendereza nti musajja bata yali mugagga oyo Mungu amusaasira naye musajja mugagga ye yatandika okuleetawo n'emmotoka enkadde pijoti zolaba enkadde zajja nga mpya kaveera bino ebyokuleeta emmotoka enkadde byatandika mirembe gya Museveni awo ng'abayaayi batandise oyingira bizinensi nti ekozeeko e Japan ate wano Uganda eba ekyali ontegedde essaawa eno emmotoka ssente ze bazitunda ez'emmotoka enkadde kumpi zaagala kugula mmotoka mpya ontegera kyengezaako kulaga naye kati ne gavumenti ekolagana nabo abasuubuzi lwaki gavumenti yatuuka neerabanga ejjawo efuna omusolo muki mungi ngugamba gavumenti eringanga omubbi abba n'akweka omusuubuzi abba n'akweka wali gavumenti neetegula kati ye musuubuzi n'akaaba nnyo naye nga ekyamazima omuntu gwe babba wano ali ogwo nze naawe yeggwe because kati omusuubuzi bw'asuubula ebintu by'asuubula yagenda bikozesa lwaki akaaba lwaki akaabira gavumenti azikozesa eki aziddiza eggwagula bano abantu baffe babbi abasuubuzi baffe babbi nsaba mukikkirize ffe tetulina basuubuzi mu ggwanga era abo abachina bagenda tuyamba nnyo tetulina basuubuzi mu ggwanga tulina bantu banaku abeeyiya ne bagenda ne babba ebintu byabwe ne baleeta wano agenda gula bintu bye n'aleeta wano agenda ye echina ne yereetera ekintu ekiri oligino n'abaleetera fake ng'ono oligino we gwatundirako ekikyo eno yemu neeyo miliyoni 3 n'atunda n'egenda miliyoni 2 n'atunda n'ebigenda n'akola ssente empya n'enkadde okanda kuwoza musajja akola awo nalina dduuka ly'amasimu awo naye ennyumba ye bwegwa biki byonna bwe bitambula gwamugulako era ffe abagenda tubuuka tetukyagula bintu mu Uganda bw'olaba ye agenda egundi ngoma essaati obusaati ashaati ne bagikuguza emitwalo 15 nga yagumu kitundu abo abaana okumanya nga bazibu nnyo babi nnyo okyegedde so abasuubuzi China Town ke bakwatemu namwe mugiwulire ate bingi bugenda bifiirwa bingi mukyabifiirwa abakola bizinensi ez'amankwetu kati kankubulire omusuubuzi omubbi yekka yakaaba omusuubuzi owaddala kuba abaddala mwebali sakagamba nti bonna babbi abaddala mwebali era ya bizinensi ajja gisigalamu yadde China Town weeri naye ababbi balina ogifuluma kubanga omubbi ye agenda napangisa ekizimbe kya miliyoni 8 omwezi kyekyo kupangisa ekizimbe kya miliyoni 8 byotundiramu ne mu kikubo gyebiri just you have a store okyegedde so bano bagayi kye batukoze batubbidde ebbanga ddene kakati birimu disadvantages ebyabachina okujja wano naye sometimes tulina okukkiriza ebintu ebimu bikole ki ebintu ebimu bibeerewo bwe binaabeerawo mujja kubaako bye mukola ki bye muyiga China Town ebeewo era China Town yene yagigadde atereze just entrance abantu bategere bayingira batya na biki n'enfuluma oba bakubayo omulyango emmanju ng'ayitamu ayita mu buyisi bw'ati n'agira n'asasulira eri kibeere naye China Town tukyetaaga amaduuka mangi bwe gatyo twetaaga ba service providers wano mu Uganda abantu sente bazirina naye tebalina nayo kyaggula fe abantu abatalina oligino okufuna obufunyi ekintu ekiri oligino e Kampala my God what are you talking about okufuna obufunyi one original thing e Kampala awo oyinza okusiitaano ze nkubuulira I have bought things I know just to get something original mu Kampala fridge fridge omusajja aleeta fridge wano ng'agifunamu emirundi 4 ng'agifunamu emirundi ena ogenda eyo mugundi mukebera ebintu ne bagamba ekintu nga kiri 3 times okyege 3 times naye bakozesa butamanya bw'Abannayuganda oli tamanyi bwe bashippinga kintu tamanyi bwe bakola order tamanyi bwe bakola biki n'agamba munnaye simanyi kyakukola oli n'alyoka akwongeza kye bayita abnormal profits
because waliwo kye bayita profit. Abnormal profit kwe kuba nti omuntu aguze ekintu n'akiddamu emirundi emeka akati bo kye bakola bawaayiriza gavumenti bo bagamba teya gavumenti eyo gy'olaba etuggyako omusolo mungi naye tubuuze yasookanga gujjako nga mungi yamala kukizuula nti bano abasajja bali mu kubba bo banyumirwa gavumenti efiirwa because gavumenti efiirwa gwe lwotunda ekintu emitwalo 7 nga bakiguze emitwalo 10 ontegedde ate nga yo yakuggyeko omusolo gwa mitwalo 10 gavumenti yeba efiirwa because gwe ogenda gaggawala nga gavumenti gy'okoleramu yo tekola ki tefunamu kati nabo kye bakola bajja ku maketi nga basobola bagamba atunda atya mitwalo 4 nga bakuli wa URA nti owaaye kola muginde kati tewakyali simu eyingira kasiteba smartphone ku mbeera yonna kubanga gwokimanyi nti abantu tebaawula original phones na fake phones tebazaawula bangi tebazaawula okitegedde kakati oli bwajja ajja eri yagiguze fake bw'atuuka wano n'abawa na underevaluatinga kwata esimu egenda okutuuka nga esimu ya mitwalo gamba nti esimu tuzigula emitwalo 7 nti 50% whatever it is nga sasula musolo gwayo bw'amala ogisasula bw'atuuka mu dduuka ng'agireegula ontegedde kakati yuwala ebwe ekigwamu nabo balina intelligence nti naye esimu zino bazitunda mmeka tibazitunda emitwalo 7 nti 7 wano baatuwa mmeka nti bakuwaako emitwalo 2 nti ukisoboka kitya ekivaamu nga bagamba nabo bo butakayana bakwatira wali ku booda bwe baba bagamba nti no yuwala ebayisa bubi bave mu busuubuzi anti bave mu busuubuzi njagala otwala omukisa guno bayibuli musabi bayibuli egamba nti alittisa munne ekitala naye ajja kunoonyezebwa na kitala abasuubuzi ba Uganda muli babbi nnyo kale lwakuba muli babbi nnyo muleetedde abantu emitima emibi era eyo China town tolowooza nti nno ya mu China ekyo tebakikulimba waliwo Munnayuganda nga nze yakooye n'agamba muleete ebintu mubiyiwe wali muguze abantu Abannayuganda banyumirwe ontegedde bulungi nnyo ekyo kyenkugamba mbwe yagireese akolera abantu kati kankubulira eyagireese China town si yaba China it's not Chinese tesobola kuba yaba China y'Abannayuganda abawedde emirimu naye batuuse ku leve egamba omanyi gwotuuka mu ebintu byennyini bye babadde batunda mu maduuka amalala nga bya miliyoni 18 naye tebagiggalewo nga bwe bagadde kuba bagaddewo egyo katulinze kulaba information kati kankubulya ekintu kimu ekyo kyewalabye ntandikwa bajja kuggalawo ontegedde era banagenda okugulawo ngaebintu babyongeza ontegedde naye bajja byongeza naye njagala nkubulira ekintu eki kimu bagenda kuddamu kuba bwe babyongezera abantu bakulevo okimanyi omanyi nti waliwo amaduuka agaba China nga maduuka buduuka era nga gatunda layisiko okusinga bakyali baffe ekyo kyo gyekiri ontegedde naye nga bali in the same market I'm saying in the same market kakati leka nkubulire abantu abamu bamanyi okukoza bwe bati bamanyi okukola this is a very good topic era balegireeta abantu abamu bamanyi okukola bwe bati bamanyi okugamba ffe wano abachina abo babawa taxi holiday omanyi byebyo ebigambo bye bakozesa babawa taxi holiday tulina abachina wano ng'atunda ng'ali mu dduuka nti supermarket atunda emigaati atunda gundi butto atunda ebintu ebyawano emigaati gyawano superofu biki superofu wa mwami Kajiri Habas wa supermarket yawali
amutunda kasanvu mu 8 ontegedde kyokka superloaf w'omu China amutunda naye superloaf amutunda kasanvu 2 ontegedde tolina ogenda gamba nti bamuwa tax holiday kuki ku kintu kye yaguze ejjo ontegedde bulungi nnyo yes kisobola okuba tax holiday kati yemuyambako okusala wano njagala n'okuwa information kati njagala kuwayo ka information kano katono kwatira ku simu yange gwe musajja I want to give you some information about abagwira abali mu Uganda ojja kufunayo omugwira ogwo ali bold ojja kutegeera kikitegeeza okubeera omugwira mu Uganda otolaba nti abagwira banyumirwa wano naye ate abagwira balina engeri gye babatwalamu sipiidi gwe gy'otamanyi lwakuba toli mugwira ontegedde abagwira abanyumirwa bano beba abagwira balina ssente abatakola bizinesi gwe osobola okunyumirwa n'ogwa naye erinofa nga ssente tozikola wano naye kasita obeera omugwira nga olina wano akaduuka yadde kaduuka otegeera akaliro k'omunauganda gwe tosaaga nno ekiri wano n'okubakwata babakwata n'okubasiba babasiba gwe nno ebyo biyita byakusaaga oyinza okulooza nti olaba ekyamazima kiri nti abagwira wano balina eswaga ontegedde bulungi nnyo kasita oba nga olina ssente zo wajja wano onyumirwa buki bunyumirwa naye kasita bibeeramu nti okola bizinensi babalyako enguzi paka mu State House paka kumujasa asembayo batandika okumulyako enguzi nga bakyamuli ku ssimu bamugamba jangu Uganda investing ebyo bi tax exemption byowulira ojja ofuneyo akakisaaka ofuneyo omuntu oyo ojja wulira kye bayita tax exemption mu Uganda ontegedde ebyo saagala biyingira munjagala gonyini abantu bano babeerere fair enough kubanga baba abantu kibanguyira okwogera abakyalina tebasasula musolo my friend bajja kuwa ku lisiiti zaabwe ogenda kakasa kyekitegeeza obutasasula musolo ontegedde bulungi nnyo so ebyo byakiyaaye nkugambe byakiyaaye otegedde abasajja abo basasula omusolo bamuggyako omusolo before nga tanatandika kukola kati bamuwa tax exemption ya myaka egi nga yazisasula dda yazibyaza myaka ng'esatu before he started to do business anti kati baba tebalimuggyako za buli lunaku naye nga baba bamugolola emyaka esatu wegigwerako nga bajja mukwata muki ekyo jjo kifune bufunayo omuyindi omu akola bizinensi wano ofuneyo omuchina omu ogenda otegeere kyebayita taxi abo abasuubuza abo abayaayi kyebali mukugwe kubanga kyebo kyebakozesa abantu basasula misolo but tewali tax exemption. It is like just switching money nti ezibadde zino zifuuse zino there's nothing like tax exemption gyebogerako teriyo era bwebanga gyeri in fact gyeri naye eri very technical omusajja n'agikunnyonnyola nze kati nze olaba nnoonyereza ku basuubuzi for a long time tolaba bebaliwo ewa president gwe tolaba nti baabulwa kye boogera tojigaba bayite enakasero ku infreeze tebaabulwa kye boogera and they were just not orderly. My brother tosobola kutabeera orderly ng'olina kyoyagala ng'okimanyi because kati gwe oba ogenze kudduka ogenze kugula mugaati weetaaga okuba orderly otukaye butusira kwa manjala mugaati kuba gwe gwakututte okyegedde bano there was no orderly bano baali bayaaye era wabalaba bonna nga buli asituka boogera ku bintu birala boogera ku byabukulembeze simanyi obukulembeze bwo gundi wamutukyusiza lwaki wamukyusa ye yali atumanyidde ennaku ate lwaki nejjawo gundi omusuubuzi since when do you care about ani mukulembezeewo gwe kyeweetaga service delivery okyegedde but baali mu politics olwo olukuŋŋaana lulina ekyavaamu ono mwami Sekitto owekikoyo yanswaza nnyo ali mugundi since when wayiga baite balina kye bagamba pulezidenti baite bakirina
abasuubuzi balina ssente babbye abantu baali tebalina kintu kino kyebagamba pulezidenti kyova olaba kyabanguyira okwogera ebyebyo ebyekiyaye baali just balowooza nti Museveni anaagaana okukola ki okujja okubawa audience kati pulezidenti muyeekera n'abagamba kale mumbulye kyemuŋŋamba publicly bagenda okuvaayo nga ffenna tugamba Museveni abeewo tetulina kyakukola okitegedde bagenda okuvaayo nga ffenna tugamba twawadde tumanyi abasajja bagenda kugamba ebintu nga muzeeyi tuterereze kiri naye bamanyi bulungi amazima nti ffe tubba Abannayuganda ontegedde bulungi bo babba Abannayuganda kati gavumenti nayo negamba tetusobola baleka wano kubba Abannayuganda naffe katubbe kuki ku ssente ezo so kati be batubbisa gavumenti abasuubuzi senga omusuubuzi ajja n'agamba nti ntunda essimu eno emitwalo 10 ontegedde there is no way government jeizo omugamba mpa omusolo gwa mitwalo 15 teriyo gavumenti teriimu basiru otegedde teriimu basiru so URA etegeera buki bulungi ekigenda mu maaso mu Kampala Chinatown mugigule with immediate effect mugigule abantu bagule ebintu byabwe abantu babonyebonye ne ssente zaabwe mu Uganda oli naagula nze nakugamba nagulako ku ngatte zitafaanagana era lwe nakoma okugula engatto ontegedde nagulako nalinguzeeko ku gundi etakola ate bakulimba bulimbi nagulako ku faani awo emitwalo 25 ngendo gituusa gye nagituusa yakola ennaku ezi nezikira ngenda okuddayo ne baŋŋamba nti nanti twakuwa waranti simanyi ate kati awo ogula ekyuma kyetuteekamu ekyuma kyali kya mitwalo 8 nengibalekera nguze ebintu bingi so the idea is nina kafiriji ke nagula nanini kaguze katono bwe kati naye ngendo genda okunoonyereza akafiriji akatuufu aka type eyo nga kalala nnyo bano bagenda ne basuubula fake nga bamumanyi bamala omusuubula ne bamutunda ate ng'origino ye problem gula fake wa n'origino ogamba omuntu nti omanyi eno fake eno origino price zikyukamu eno ya mitwalo 15 eri ya mitwalo 75 kati oli bw'abaana amagezi adde yasonda emitwalo 7 emeka oba agula ekiri ekyennaku 2 ontegedde it is a clear question clear short naye bano tebakikola bano akulaga oli gundi sabu fake nakugamba nti oyo origino bagula level 3 agula level 2 alekayo origino naleeta eddirira origino naleeta ne fake eddala nagamba nti kati eno yorigino ate prices zo engeri gye zibeera online akugana kugolinga naawe kugolinga olabe ebbeeyi yaayo wali okebera kiri origino okebera origino kumbe kino kyakuwa fake ate no agambo giraba yakakadde bonno bamanyi tetumanyi bo bamanyi n'obwo obuduuka abe bateekamu obutaalo obungi balowooza tetumanyi so deal with it and babuulira as you're concluding abakulembeze bamwe babakoze bubi abakulira abasuubuzi baagaana okontrolinga ekintu kyammwe nekyonooneka but I think era abasuubuzi bagenda vaayo nnyo ku kino kye baalabe balina era okuddamu situkiramu balabe we out oluvannyuma ne bwe banaasituka luli baasituka ne baggala n'amaduuka gaabwe ne tulowooza nti ke bagenze kati mugundi wali ne pulezidenti bye baayogera obijjukira bye baayogera wabiraba I was following. I was live. I looked at these people. Nenseka no seka. Tewali yayogera kya busuubuzi bwa mugundu. Bonna baddanga mukanga kanga kutiisa na kuzaayo mabega gundi twakolanga bwetu gundi twakolanga bwetu. Mugamba ki? Okyegedde. The idea was eddoboozi yaffe ng'abasuubuzi tusaba. Kino kibeere bwe kiti. Nakyo kibeere bwe kiti. Nakyo kibeere badda mu kuwoza ate mu kulembeze waffe wamutwala ye yali atutegeera ffe abasuubuzi tetwaga omungera omuntu yenna ali mu kupalapalanya ontegedde kaakati bwe baba nga abasuubuzi tebaali organized ne bagundi baabwe tebaali organized ffe wano tetulina services kyoba omanya
nakugambako olulala ne nkugamba nti gwomanyi nti abantu abagagga bangi bajja wano ne baddayo ne ssente zaabwe. Abagagga bajja wano billionaires ne bajja wano ne bazanya goofu ne bakola ki naye nga ne bwatuuka obutuuzi mu kibuga talina kyayinza kugulawo. Omanyi lwaki? Byonna biri fake. Byonna biri fake. Ffe tulina fake staff, ffe abasuubuzi baffe bagula fake, tulina amaduuka matono nnyo matono gabalirwa ku ngalo bwegati agalina oligino kati ate nago gatuseera nnyo. Omanyi lwaki gatuseera nnyo? Kuba gamanyi gokka ge galina oligino. Tolina kugamba nti bukale bw'oyagala gende China, gende Italy gyembigula. Oba si kyo genda mu downtown bali very clean bo nga bakuguza. Wakimanyi kyakuguza buwangazi. Oyingira wina classic naga nti genda. Genda. It's okay. No naga it's okay. Naga it's okay. Kola ki? Genda. Tebatawana ne price agiteekako. Ogisangako. Kati gwe either gironde oba fuluma mpola ng'eyazze okugula. Tewali bargain. Tewali kubanga bakimanyi nti oli amanya n'amanya nti wano oligino njirinamu these are limited pieces. Waliwo n'abantu bakola ebintu nga biri limited. Nga they are limited pieces ng'agamba nti zino oligino ziri emitwalo 5 mu nsi yonna. Ninako emitwalo 2. Kanatunda nga ali sure. Nagamba ndi sure you cannot get this anywhere. Okuleka nga kiri fake. Kati nagamba nti genda mu town ojja genda ogule fake wondeka. So byonna n'abasuubuzi b'emmotoka same story. Gwe emmotoka ze tulina toziraba. Goze ezaddala teziriyo. Gwokimanyi nti bwaba abantu abeshipingidde emmotoka. Shippingako kagundi ka golf milioni 16 ne katuuke Kampala. Gendo gyepangeko ogigula. Ojja kutegeera kye bayita akasikano kabayita Uganda kitegeeza okyegedde. So wano tulina bafeeke basuubuzi bali feke ate olaba n'abalina oligino oba n'abalina ebirungi nabo kati jjukira babeera influenced babeera market gye balimu ye ba dictate. Yes wakati n'omuyindi naye se baakaluba agamba no not that. Same price everywhere you go there see same price kanena bbira wano kubanga naye banne bye bakola kubanga ate ye bwana atunda layisi anaye abatafunamu kuba kati ye kitegeeza rate of turnover egenda kuba very what buli saawa abeera akola ki alumba aleeta weyandibadde ayono yakasente ke naye asala pressure n'atundira wamu oba birwawo ne birwawo naye nga sente zizi. So ekintu kya Chinatown kirimu ebirungi bingi. Ekimu ku birungi byakyo abasuubuzi baffe bagenda kuzuukuka. Muntegedde toleeta nnaku yo ku bannayuganda kubanga ensi ekubye n'otandika okusuubula n'ogamba kanyingira obusuubuzi source another calling kuyitibwa okyegedde service provision. That is service provision. Twogera ku nguzi teri nguzi esinga kugula kintu kya mitwalo 4 kyewatutusa emitwalo 10 ng'ogyeko byonna transport shipping costs na biki ne rent biki bw'onojja n'okitunda emitwalo 72 kubanga omunayuganda gw'okiguza takimanyi teri kibinga ekyo okitegeera. So kakati ne gavumenti ebagwamu bw'emala obbagwamu naye etandika okubba kuba nayo ebba. Government good URA much as boogera bagamba nti ffe tusinziira okusinziira ku how much cost yakyo eri ku level y'ensi yonna kubanga URA ebakozesa na Google sebo baba era agira ati waliwo twagulayo pikipiki lyaleeta ebizibu bo bateekamu bwe ne balaba omuwendo gw'ensi yonna okyegedde naye teguba muwendo ogwo kubanga feke sigwe bateeka wali oligino gye bateeka wali okyegedde kakati boko basinziira
kuba nawe bw'otuuka eno gitunda ng'oligi ng'ate gwe gy'olina fake ate gwe gy'olina feeke kitegeeza nti ogenda kubba bannayuganda oyambeko ne gavumenti obabbira ddala kubanga omusuubuzi teri musuubuzi by the way teri musuubuzi gwe bajjako musolo n'agamba izero nja bitunda layisi abakasitoma bange banyumirwe taliyo yaba abazaala era musuubuzi ye kyakola bwe bamuleega omusolo nga naye abaleega wano ng'ayogeramu asobola okuzza ssente ze because teri musuubuzi agamba nti izero batuggyeko omusolo mungi naye izero. Your conclusion as we are leaving this place. Chinatown bagiggule. Mugule Chinatown yaffe abaana bagende bagule ebintu akaliro bakawulire mu mbuto omwo. Chinatown si ya mu China naawe. Ya muna Uganda yeeta mwalinga nze. Era nali nenfuna y'aba China nina ettaka eka namba gye nsobola obba ku bwereere. Batekewo something like that for people to go and buy. Njibawadde ku bwereere omuntu yenna by the way kati nkiranga ne bwoba oli mu America ng'oli mu Uganda nina business nina ettaka eka namba gye saagalako kintu kya kyonna naye njagalako ekintu ekikulaakulanya abantu nayagala okuteekako essomero naye yali ayagala essomero ate naŋŋamba nti essomero liyinza okuba ezzibu njagala nina eka yange ey'ettaka njagala tukole business nze naye nze gweteekako kyonna kyoyagala okuteekawo azo nga kikola ssente tugabane amagoba. Mwami Obote ebiseera ebisinga gwe ngenda maaso olw'okuba nti mbeera naye ebigambo n'agenda maaso olw'okuba nti abigamba waliwo omukulu bamuyita Kimuli weyita Kimuli erinnya Kimuli ndowooza yali ava mu kimuli Muganda si mukyali akunoonyeza omala ndowooza wiiki bbiri abuja Mwami Obote aliwa simulaba wendi taata ndowooza omukulu omulabye aze ebigambo n'agenda maaso olw'okuba nti abikutuusaako nnyo Mwami Kimuli akunoonyeza Kimuli twesaye ku Chinatown abadde akunoonya omusajja aliwa naye Kimuli lwatanjo kyabokya ebintu by'okunoonya omuntu nga tolina ky'omugira Kimuli n'okwokya tebakwatagana tebalina nkolagana naye ng'abadde akunoonya naye nga Kimuli weebale kubeerayo weebale kulayikinga gwe buli wobeera akufolowinga kuba abadde agaze mulaba naye si mulaba wane agaliwa Kimuli without due respect nkwagala nnyo nange ate era tutuusa n'okusaasira gy'oli Mwami Obote Saturday tetwali naye yafiirwako jjajjaawe bambi jjajja wange yafe eyo munnange tebyatambula bulungi yagenda n'awummula ate nga yali omukyala asigaddewo jjajja mukyala wange bambi yawummula ne tumuwummuza bulungi teyalwala na kulwala nno yagira bugizaawo biki sukaali alinnye twala tugende bagenda omutuusa mu ddwaliro mbwate biki mbwate ebigere binnyogogakonze bano bagategeeza kyo bagamba ebigere era twagenda okugirako tugenda tumuziika bambi ate era twebaza Mukama kubanga bambi yamutuwa ebbanga ddene bye twamuyigirako twabimuyigirako bingi nnyo so really it was a question of time fenali ekkubo tosobola kuddaawo kukaluubiriza abantu naki naye nga kyoba omanya nti it is what it is it so happened twamuziika ku lunaku olubi Saturday eyo twalinako omukolo omulala era kati omukolo twali twakava mu mmere ane batuyingiza akatogo so Mwami Obote tubeera naye twongera okusaasirako papa olw'embeera yagenda maaso n'okuba nti ebeerawo tusaba Ddunda ayongere okugumya bonna abaali beetoolodde omukadde mbuufu obwo n'embeera gye bayitamu kati abaali bamwetoolodde nnyo bo kyabatomera nnyo kubanga tebaamujjanjabako bonna bakabanga bagamba yadde obutamujjanjabako bonna nga bamujjukira jo yagambye wali yabatolokako kati bagayaavu Muganda si bugayaawo so era kyosobola okukola waba ye wakuvaako ne wootula n'omukwata oti omukolo nogamanyi tuli wano ogenda owulyanga guno omukono gutadde lwaki tonkwata
ogenda okukwatako ng'akyakwatako so kakati kyekyo nno so mwami Obote twongera okusaasira mu bufu obwo njagala okutegeeza ku Alison Painters UG bano bagamba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo kyonna bwe ngamba ekizimbe sitegeeza kalina yokka wabula buli kika kya kizimbe kyonna ky'oba ogenze maaso n'okuba nti oteekawo bakusiigira langi tebasiiga bizimbe bipya byokka naye oba olina emizigo gy'abapangisa olinayo ennyumba zoyagala zisiiga langi nga zibaddeko langi naye ng'akaddiye bagenda maaso n'okuba nti no babikolerako mubufu ofaananako bwe butyo ate ku bbeeyi ennungi ddala bakubireko ku 0705 19 36 mu buufu obwo mukwano gwange njagala n'okutegeeza ku Urban Bar eno esangibwa Namuŋŋona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar bagamba nti olunaku olwokusatu ebeera campus night Sunday babeera ne kye bayita la branch ate Friday esembayo mu mwezi babeera n'ekibira nekigenda maaso n'okubanga kitojera webale nnyo genda maaso n'okuba nti olikinga video eno mukama agirenga abakuuma thank you so much